Omusumba Rose Bujingo ne Susan Makula Grace Kani abaswaziza ogenda kubanga ate obifuna masa o rape nebinde babanage nabyo tebinaba kugwa kyewera ate na mukasajeni naye alese bino wabindeba byonna webiri masa o Fifida Queen avuddemu omwasa ate ku nsonga za Mary Nambwayo wamu ne Suna Beni Karo Nantongo naye ayina kyagamba masa omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wena atandaba ku subscribinga wano ku Sofia News Extra ndi mukwano subscribinga ero nyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nenyongera okusabira mu mwena abalwadde abakosefu tuisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano biyafusoma abo research clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubire ate beyune tuddeyo n'olumizi lw'endwadde ezitategeereka sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omuyimbi Karo Nantongo ono munnange avuddeyo n'asooka ne yeebaza maama we olw'okugumira obuzibu munnange owa single mother ku baana 6 kyokka kyewuunyisa agambye nti yagenda mu ddwaliro n'azaala ku bulumi obw'ekitalo ennyo nga mumanyi munnange embeera z'abakyala bonna naye naye era still wadde yazaala abaana 6 naye era yasigala ali single mother omusajja yadduka ne banange basajja mu lwaki muyina empisembi lwaki muleka abaana baba lwaki muzaalamu abakazi ne mbaleka mu mayumba banange mujja kukisasulira kubanga mukama abeera yagenda okutonda ng'oli musajja aba ayina ensonga ze ate abeera yagenda okutonda ng'oli mukazi aba ayina ensonga ze era ntumiddeko nnyo gwe wenna omukazi ali eyo wamma ng'oli single mother mukama akumpeere kyonna ky'osinga okwagala bwe tweyongerayo ne mukyala Bindeba muyina mu maaso wano wamma nga yeewaana bitya ono n'agenda balumya emitwe kuba ye tali willing kuleka Bindeba yagamba agenda kufa naye oba kiki ye tali willing kuta Bindeba tata baby muffin kuba yamwakizo omwami wange tanvaako kwegamba anfiirako buli wantunulira ndabanga ekyokulya okitegeera olaba nzija waneno ku TV abantu benkulize nabo emyaka ngera balina engeri gye bandabamu ng'ekyoko naye nga kati olwo atabeera nange mukomusajja nkwagala nnyo webale kulwana ntalo za rape n'abasigadde mwena balwanye ntalo za rape banange thank you so much naye temwekuba nnyo temwezirisa temwestressinga nnyo abantu bajja bakadi ate nga abantu munaye tebali worth it okitegeera so mulwaneeko kyemusobodde bibadde bigambo bya mukyala Bindeba ayongedde okulumya bagambye nti bannange baddi yamufune ku by'okukola ye omwami we amwagala kyokka jjukira waliwo wano akatambi ke beekwata nga kiraga nga Bindeba alinga gwe bakako omukake naye maama ye rape yagambye tagenda kulekeramu tukuba antiru nga mulekedde ate okumwogerako ono nno yajja kufumba ne maama ze n'otookomera ebyo ebigambo yinza okuba nga obufumbo mba nabusuddewo dda naye mulimu abakyala abaakaluba emitima nga bo balina okufumba kale we tweyongerayo ate n'ensonga za Mary Nambwayo munnange agali mu nkubo kigambibwa nti Suna Beni munnamasaka munnange ali mu nteekateeka agenda kwanjula omukyalo omulala era emikolo gyengedde tegikyawuza na weeks 2 kati ye Fifida Queen munnange yavuddeyo n'awa Nambwayo amagezi yamugambye nti byonna bikole naye ekyapa tokiyita nti ate kyalo omusajja mwesonyiwa okyali mwana muto ojja kufuna omusajja akwagala omusajja agenda okulumira omusajja agenda okuyirawo mubiri wamma mu buli mbeera yonna tekisooka oli muwala mukozi oli wasoma olina omulimu ogwo nti lwaki weerenga n'omusajja atakuliiko kale bibadde bigambo bya Fifida Queen nga abyolekeza eri Mary Nambwayo bwe tweyongerayo ewazuwe n'abakireke munnange ne Baby Cool Happy wedding anniversary bano nno olunaku olwaleero bawezezza mu bufumbo bwabwe emyaka 21 bweddu kale olayinza okubuuza ate emikolo bagikola budde kyo kuba munnange kimanyikiddwa nti Baby Cool ye muntu atakolanga mbaga naye munnange waliwo abantu nga bo bakuwa ebintu bya public ng'ebyabwe babikolera eyo mu kimpowoozi mukama kugamba nga mikwano gyabwe gyokka gye giyina kale okumanya bwe tweyongerayo n'omuyimbi Sophie Gombia munnange nno eweebato mikwano gye bamukubyeho ka surprise ako nga wookalabira nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi munnange naye nga naffe wano ku Sofia News Extra munnange tukwagaliza amazaalibwa amalungi omukama akuwangaaze akutuuse n'ekweyo byonna obulamu bwo bye buyaayaanira kale wetuli ate mu sayidi ezeeyo okubeera n'emikwano gyo nga gitegeera obulamu bwo butambula butya bannange kintu kikulu nnyo bwe tweyongerayo munnange ne mwana muwala ono Namukasa Jane
ne mukyala Bindeeba muyina maaso wano ng'aleese obujulizi Bindeeba byonna byogedde nga bwe yatandika omukuwaana ne ssente zonna ziyamusindikira naye munnange ekiza okuzija enviiri ku mutwe Ray P ayimiridde ku TV n'agamba gwe wali okwana omusajja wange nze nkimanya njagala bw'omu bannange ono nno yajja kufumba naye munayogera ebigambo mutya ono ye alaga nti omusajja tali wiiringi kumuta Bindeeba naye Bindeeba nayinza okuba nga atakka ssente kuba alina Mukasa agambye mbu yamuwanga ku buddoola era bo buddoola yabulira ddala obuwera kale katumulabe nga mpeereza akameseji hayi Namukasa cause who is this it's me Bindeeba wala ise bino bade sibinyanga ko ne mu interview sinze be bintu sabyogera ko mu interview ngo ni box ne mugamba Bindeeba ki nasindikira ekifaananyi nangamba is it okay I call you on video call nga mugamba it's okay kuba nawulira nga asanyaladde ebigere omusajja omufumba ali mu inbox ya Namukasa munange ngakuba video call nga yeye Bindeeba w'abantu e Kampala gwe batenda singa wakindira n'okikwata video nze naawe ebyo sibikola munnange oguma nolaga Ray kimwewanja ne boyfriend wange beera ng'otestinga nangamba okay era we twamalako trip nga nyumya ne mwami Bindeeba ng'akomawo e Kampala nalya kasente ataka sente kati olwo president ya $200 zimwanguyira kati olwo ofuse mujja president advisor ne Ray P ekituufu amazima amakasa agafumbamu nali nja gafumbamu nengatyamu kati ng'omwami akwana biki dola zonna ziryako awo nga ngamba I want us to meet where do you want us to meet nga Binze nga mugamba nali njagala ogende France n'alabye bakyala bajja kufumba era abagumu towooza munnange Ray P Nakito yennambe mbannange omukyala nga mumukubye nga mumufumise mafumu naye ye abalaga yajja kufumba Bindeeba amwagala buli we muvuma Bindeeba mubanga bamuwa amaanyi ate agongera okumwagala kale bwe tweyongerayo n'omusumba Rosias Bujingo ne mukyala we Susan Makula munnange ye Grace Khan abalemeredde kwegamba muyina maaso wano ng'ate ayina ebintu bye yeekoza ku live ye ngo yazambula ziddeno zidderi era mbu kigambibwa ayinza okuba nga yazeemu n'addamu mu depression oluvannyuma lwa Prince omu okuvaayo n'ayogera ebitakwatagana simanyi omusajja tamuwa buyambi omwana Pastor Bujingo ne Susan Makula be bamulabira ne naye ye omwana muwala still akyakaabira omulenzi atalina kyamuyamba tabanga mu Prince oma ayina ekintu kye yakola Grace Khan manyi mami tesigenda ameyisa bulungi kubanga byatagala tebikola good daddy ekyo kankikwogerere kankyogere Grace Khan kankyogere nedda lekankyogere Grace Mama Susan mukama waffe yeebazibwe bali kubeera mukyala muzadde mukama waffe musumba Pastor Bujingo weebale kubeera muzadde mwebale kutuzaala mwebale kutwagala Whitney wa Bujingo leka njogere mwebale kutwagala mwebale kutuzaala naye mbegayiridde nnyo omwana waffe Grace yeetaagayo special care yes azze wange special care weeri special care ejja okusingako wano teyetaaga kubeera yekka omuntu anaakyuka tebamuleka kubeera yekka kubanga bw'abeera wali yekka ekintu kigenda kukukema kabiya ngako kakukema naye wano bw'oba oliko omuntu kati nga bwali ewange wano waliwo omusirikale ku geeti talina bw'agenda kufuluma mutegeera abakozi weebali ba home cleaners weebali emmotoka esobola okumuvuga okumutwala out okubuga oba okukola kinga mmonitera nga byonna weebiri si ssente tunoonya ssente ndi musembeza wano bageba ne mumpeereza eyo zino sizaagala nkozesa zange nze siisa bubbo naye omwana ono yeetaaga okuba nga monitoringa yeetaaga okuba nga tumuteekako eriiso George
fani tunule mutulemu nga muli wamu tevaawo. Awo mutunulemu. Naye lekera awo kunywa mwana wange. Grace nkwegayidde Katonda yakuwa ekitone. Yeah, good. Sijja kukimuwa ekyogo. Kakati munanga wuno wayimbanga nja kufana etufukamira to katuuse wano ajja kuterera nze kotuuse wano ogenda kuterera mukwano omutidde mpaayo wiiki eki kazi nga sinze naalongo bakanda kuwasira alla mama makula mukwano gwange n'essimu ye tujumya ne sitetasi zange azirabuliza teetaaga kutagingibwa nkubira mukubira essimu audio za Prisoma. Audio za Prisoma zonna ziri wano. Ayagala muli konsayinge. Choko yimba. Nja kufana imwe bane nyimba nazibashulamu. Wayogera nganja kufana kati uno pocha. Ugenda kufana Prisoma. Wayimba nganja kufana ye. Lwaki wayimba nganja kufana ye? Kakati munanga wuno wayimba nganja kufana etufukamira to kunabira nabakamira. Wayimba nganja kufana ye. Kakati wuno opocha na bisabo. Prisoma yagenda yaye abeerawa. Prisoma abeerawa. Manyi kimuti yasinga ebirungi abasigadde tombuulira nga wasuuta Prisoma okisekeza wagamba nja kufa naye jali tasiima okulyanga omuntu nga tasiima akakasajja mwana wange sooka omwesonyiwe abasajja weebali ngutidde naye nga Mama Susan Makula abaagala okukola ki Mama Susan Makula mukwano gwange it's just a call away. Mama Susan Makula mukwano gwange naye olaba bwalo child soko okwate kuli envu tulye kuli envu akapoka nakalidde n'okuva obuyinja mwanange katulyeko ku kenvu wano si wa mukadde modu kwati oka abadde munnange wano wazze kuddamu olwosika baamukubikira sa singa Mary yamusuula mu balance ndabo nga yaliwo ngana kati singa okyagakaaba tokaba nanga bawala mulina omukwano oba yakuwaaki oba bu Samsoni nja kukulira yako emergency ng'oteeka mu masenyalaze wali kasulanga keetiribuusa paka kunja nako kakutuusa ku ntigo naye ebyo munange ate munange nkola etya nze ono mwana yaze kumujjanjaba kumulabira era njakabula njokwekateeka wali mu soketi kalyoke kasuleba keebuga yeyo nno munnanga ate embeera Grace Khan gy'alimu era ng'abamu bagamba nti okusinziira endabika gy'alabikamu ayinza okuba nga yazzeemu dda ate mu depression oluvannyuma lwa Prisoma okuvayo n'agamba nti ono omwana Grana baamuzaalira mu nsobi ne bannanga abasajja kale mumanyiira ate abala bagamba nedda Grace Khan ono kojja Kitonsa ne mukyala we balina okuba nga balina ekintu kye baamukola kujja Kitonsa ono jjukira yapepeyako ne Grace Khan n'amukolera n'ezi birthday awo ndowooza ne bafunamu obutakanya ne beekyawa naye maama bw'ayinza okuba nga yamutuusaako obulabe ate ye alavumase ayina wano amagezi gamuwa naye nze nga nze omuntu sigasemba mmanyi Katonda ye muyinzawo ebintu byonna katumulabe naye ate omukama abankuumire abampiire kyonna kimusinga okwagala naye kujja Kitonsa ono alina okuba nga alina bambi kyeyakola omwana w'abandi mwasuze mutya kansuubire muli bulungi bannanga abasalira Grace Khan omusango mukola kyabwereere bantu mwekambabuulire Grace Khan tali yekka aliko ddogo omanyi akasajja kayinza okulogooka agale ne kamala okukozesa kye kaali kasuubira ne kasanga nga si kyoli ne kamala ne kakulekawo ne kagenda ne kawasaamu omulala gwe n'ogulubana n'eddogo Grace Khan ekyokubiri oliko empewo zikusumbuwa
ate sigenda kubonyabonya n'ekitone ky'okuyimba kikufiire bwereere. Gw'ofunye n'omukisa mama Susan Makula n'akulabiririra omwana. Okitegedde njagala kino kibabwere ekyokuyiga nti nze mukyala ku Lusumu bwe yavaayo okulabirira omwana wange nasigala mpoloroma. Temulaba nti Gulesikaani aliko ekitali kituufu. Gulesikaani weetambulireko oli muwala mulungi oli mukulu okaddiye. Weetambulireko ekyo kikunywesa omwenge kikuveeko. Oliko empewo y'omwenge oliko empewo z'ewammwe. Weetambulireko tokaabira abantu bakoowu Gulesikaani. Abantu bakoowu. Nze nakaabiranga wano ku media mpaka Mukama lwe yansulako mukyala ku Lusumu. Saddamu kukaaba mu bulamu bwange. Mwagala tulowooza nti abantu ababayamba be baliko ekisiraani nti gwayamba asigala akolima. Asigala awoloroma. Oswaza omukyala Susan Makula. Bali basumba. Banange Gulesikaani weetambulireko akasajja we kakusibira manyeewo bakusumulure. Nze kambabuulira omuntu akuloga n'amala okuloga nga gw'omwagala nnyo ye n'amala n'agenda ate n'ayagala omulala n'akulekamu eddogo tali kujeemu n'ozunga. Gulesikaani munenya wa bwereere naye mwena abamusemberedde mu mutwale mu mbuga. Nze Gulesikaani namugambako wano namukolera video ne mugawulika ekitaliiko kituufu jangu nkutwale. Yajja mu inbox yange n'angamba oswadde nnyo bambi nze ndi wa Makula ne mama ne tata wange Bugingo. Mukwano ogenda kuzunga ate ogenda kukomekereza ng'ofudde bubi. Kuba ekikuliko kinene. Ogatiddwamu eddogo ate oliko n'empewo z'ekika ozigenda okubonyabonyago. N'oba n'akuwa ebyogo n'obinaaba n'oba n'akusabira. Ekikuliko kirimala kuvaawo nze nkubuulira toliwe. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias.